Sikoze COVID ono second phase chemulabyemu nti atutwala speed nene. Nze nganzo omuntu antwala speed nene yate infunidde ebirungi bingiko. Abaana bobwerere banje abawala ku luguudo. Muri ku baana baffe. Wali ozadde ku mwana. N'abaana bawala se. Amba bana betutuma ebintu ku dduuka. Bangi. Buli woyimirira omuntu oyagala okukola ki? Omuwala gwoyita oba tonaba kumalayo omukono pwanga yakyama. Chegede nga yakyama kati ekyo kimu ku lunyi naye kisinga obukulu. Buli ajja abayagala kusula. Chegede kati ate bwe buzibu tusanze nti. Ate bw'otuma bayagala osula ate bw'otuma. Mpozi kye nayogedde. Okubatuma ku dduuka. Naye buli ajja abayagala kukola ki kusula kati awe buzibu tusanze nti bannange osuze leero n'enkya ne luli naye bya ssente ate zo zaagenze wala. Sente zo zeeyongeddeyo luli zibadde wano kumpimpiko naye kati sente onaanula omukono ne gufuuka muwanvuko okuzifuna. Gavumenti ekuyambita mwene embeera. Terina we nnyambidde. Etya. Sinagirabako. Ekisooka bagambye bagenda tusindikira ssente ku ssimu. Naye sinalabako ku message okuva jjo. Bakyogera luli oyo mukyalo munene Nabbanja Prime Minister ekyogera naye sinalaba we nnyambidde nze gavumenti ennyamba. Akusindikira ssente. Asindike ssente. Era mpozi nesimayizi bagera sindika naye ndoza we nalaba akakaaga njamanya ke kabwe kuba tebasobola sindika nyingi. Ekisembayo abantu mwenna mwekuume covid gyali mwambale obukokolo maski munaabe nnyo mu ngalo naddala soft part. Kubanga president olwo lwasooka yatugamba buli awali soft ki part n'abawo towekwatakwatawo soft part waliwo eno y'omumaaso eyo mukamwa eyo munyindo waliwo soft part eriwo eyo ebiri kubakyala mveeko kati bwe buzibu bwa problem obuli bwabo naye muzira mwafuna kusaba promoter wazifunako kyemanyi eza promoter sifunangayooko yadde toli mutegesi nze ntegeka yenze omuku bakasuka ebbali ndowooza fayiro yange bagenda ogiraba nga ntuufu kuba baali bawa abakyamu nsonga ki baali bawa bakyamu abataategeka ng'abaana be bawa abakyamu abatuufu abalina show ezo fayiro basooka ne baziteeka ebbali kati ndowooza nze omuku bagenda muki mwaba abatuufu abakola ebituufu ebiriyo abaali beetegeka naye kati saawa yonna tujja kufuna ezitali z'abapromota. Nakola juzi ng'olwana nnyo nti oli promota ate nga manyi muzira si mutegesi. Anti nze ndi mutegesi nina kampuni yange bagiyita KSM Promotions yemwe ntegekera ebintu byange. Oliones Entertainment yebeeramu kuzanya firimu comedy na kuyimba okitegedde so kati ndi mutegesi kuba neetegeka buli lunaku kukyanga mbaawo ndowooza sirina muntu yali antegeseeko. Kale bagamba nti ofuna zaaki nga ate weetegeka olwedde nga ate tolina expense y'amaanyi gy'ofuna ate okwetegeka tusiteekamu ssente bagamba baani ng'ate ggwe yeggwe weegula anti nze wembayenze kyogamba n'ebipande nze mbyekubira mbiteekamu ssente obulango ku TV mbuteekamu ssente ebirango bw'oku radio kasumaali akankwatira ssente okitegedde kati mba nteekamu ssente lwakuba ekibaluma nti kati nze nayiga bingi ndi muyimbi ndi comedian nzanya firimu nayiga bingi ntegeka ndi mutegesi wa bivvulu okitegedde kati ekyo kyekisinga okuma kibabuzaabuza negamba naye kati onaagwawa kati ekibabuzaabuza bo ate nga beerabidde Museveni yagamba ekigambo nti mutege amakubo mangi mulembeke buli wamu wali olugogo mulembekeewo ffe twalembeka bw'onkwatira eno mu bakomedi sikyagenda ku stage ojja kunsanga nga bana z'abapromota zino ze bankasusa ebbali nja kuzifuna bw'oba oŋŋanya za kupromota nga nzituka mu bafirimu eri federation nga nziteegereeyo oba si ekyo nga nzituka eno mu bayimbi bawuma nga bazimpa bafiina mugerwa lagadi oyo wa Culture Forum yali wagguluko eri Culture Forum oyo wa Forum